Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Nina wano amawulire agaakagwawo, breaking news, amawulire gano ga bijambiya. Emabegakaawo twakuwa amawulire ku bijambiya ebyali bizzeemu naddala mu bitundu eby'emitiyana era zaali ngenaku z'omwezi 14 omwezi ogwo guwedde ogwokubiri lwali lunaku lwakutaano omwaka guno gwennyini 2025 ne tukuwa amawulire waaliyo ebijambiya mu bitundu eby'emitiyana era abantu baafa oluvannyuma lw'ebijambiya okubanga byali bizzeemu. Kakati we twogerera waliwo omuntu omu attiddwa era nga bano ba bijambiya birabika birumbye okuva emitiyana birabika nga birumbye paka mu district ye Mubende. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ngudde ku kiwandiiko ekigenda okukakasa bino era bingenda okubanga nkuwa wabula bino mbikugamba nga twakakuwa amawulire g'ebijambiya mu district ye Mitiyana zaali ngenda ku z'omwezi 14 mwezi gwa kubiri oguwedde omwaka guno gwennyini 2025. Kati we twogerera mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero waliwo omuntu omu afiiriddewo oluvannyuma lw'ab'ebijambiya okulumba ekitundu era ngenda kuwa n'ekyalo obeere nga ogenda mu maaso n'okubanga okitegeera wabula nga go gakakasiddwa nti omuntu omu afiiriddewo 5 bagendedde ku bisago eby'amaanyi oluvannyuma lw'ebijambiya okubeera nga bizeemu ate nga kati ku luno birumbye mu district ey'e Mubende. Bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole ate mbeere nga ndukuviira ku ntono yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira obeere nga ogenda mu maaso n'okubeera nga toli omu ku abo abamiisinga singa tuba tutaddeyo ekyo kikole genda okwate kade aka notification kakuyambako okubeera nga ate obeera omu ku abo abasooka okumanya. Kakati wuliriza okusinzira ku sources gye tujja amawulire gano nga batugamba nti 1 person has been killed and 5 others have been left nursing injuries following a brutal machete attack that unfolded on Wednesday evening in Kazo village, Kasana parish, Kibalinga sub-county Mubende district. Bino bibadde ku byalo biwulire ku kyalo ekimanyiddwa nga Kazo parish bagiyita Kasana, sub-county bagiyita Kibalinga, district bagiyita Mubende. Kati gwampuliriza nga ebyo bitundu byenjogedde obimanyi nja kusaba ononye ku bantu abawangalira sayidi eyo. Waliwo omu afudde 5 bagenze n'ebisago eby'amaanyi oluvannyuma lw'ab'ebijambiya okulumba ekyalo kyenkugambye bakiyita Kazo parish oba omuluka baguyita Kasana, Kibalinga sub-county district ya Mubende. Tambuza video oba ng'osobola noonya ku bantu gwamanye ebitundu ebyo. The deceased identified as 38-year-old expeditor Katugunda met his tragic end when he was ambushed along the roadside by a machete wielding assailant, Kiza Robert, 48, who struck him fatally on the head before fleeing the scene. Wuliriza ono afudde oyo omujjukira nkugambye omu yafiiriddewo 5 batwaliddwa nga biwala ttaka wabula byonna ebigenda okuvaayo tujja kwongera kugenda maaso n'okuba nga tubikutuusaako. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera. Kati nga batugamba nti ono afudde bamuyita expeditor Katugunda, expeditor Katugunda, myaka 38 abadde atambula budde bwa kiro looza avaako mu katawuni adda waka omwana n'amukiika ejjambiya abadde ali ku mabbali g'oluguudo bw'atyo n'aba nga amukiise ejjambiya n'aba nga amulese mufu. What initially appeared to be an isolated incident soon escalated into a series of violent attacks as Kiza, in a continued spree of terror, targeted other unsuspecting individuals. Barely 500 meters from the initial crime scene, the suspect encountered Beatrice Tugumisiriza, 55, whom he mercilessly attacked in her garden, leaving her critically injured. Uliriza ono akoze obutemu buno ono w'ebijambiya bamukutte n'omukwata era ategeerekese. Kati njagala owulirize gwe yasoose okutta bamuyita expeditor Katugunda, myaka 38. Ono nga ow'ebijambiya bamuyita Kiza Robert. Kigambibwa nti mu meters endala nga 5 bantu basoose ne balowooza Soomu addusa agenze mu mita nga 5 okuva we yattidde expeditor Katugunda bagenze okuwulirwa omuntu omulala alaajana. Ono nga naye amulumbye mu nnimiro ye gy'abadde naye nga mu nnimiro budde bubadde bwa kiro. Bamuyita Beatrice Tugumisiriza, ono nga wa myaka 55. Ono amulumbye mu kalimiro ke n'amukabala amajambiya naye n'aba nga naye amulese n'ebiwundu naye nkugambye omu yafiiriddewo, 5 bagenze n'ebisago.
nsonga za bijambiya ase obona abadde azunga n'ebijambiya kuba bayise suspect ategerekese era bamutegedde ye Kiza Robert. Despite being swiftly rushed to Mubende Regional Referral Hospital, her condition necessitated an urgent transfer to Mulago for advanced medical care. Omukyalo ono amanyidwa nga Beatrice tugumisiriza ow'emyaka 55 bawaliriziddwa okumuddusa mu ddwaliro e Mulago okulaba ng'afuna ku bujjanjabi obusingako wali bwe yabadde afunye oluvannyuma lw'okuba nti baamukabadde amajambiya ag'okumukumu. Omuvubuka amanyidwa nga Kiza ono abadde atambula n'ekijambiya naye nkugambye gano amawulire tubadde twakagakuwa nti ebijambiya byali bizzeemu emitiyana era nga kigambibwa nti waliyo era abaafa. Amawulire ago twagakuwa zaalingana ku z'omwezi 14 gw'atagafuna nja kukusaba oddeyo mu video zaffe enkadde nakusomezi nga 14 omwezi oguwedde ogwokubiri 2025 twakuwa amawulire ab'ebijambiya balumba emitiyana ne baba nga battayo abantu kakati birumbye Mubende. Mukutu gwa Redson TV webale kubanga okyagoberera naye kisinze okunsanyusa nti omuntu akoze kino n'amanya gategerekese bamuyita Kiza Robert ku myaka 48 abula nga kigambibwa okusinziira ku sources nti tabadde yekka wabula be yabadde nabo bagambibwa okuba nti baatolose ne baba nga beeyongeddeyo. Kati ono ye yakwatiddwa era yalinga suspect eyabadde azunga n'ebijambiya eyagenze ng'atema. Olowooza ani ali emabega we era olowooza statement enaakolebwa omuvubuka ono banaamwogeza si muvubuka omusajja ono banaamwogeza nti ddala ani abadde ali emabega we mu nsonga zino ez'ebijambiya era olowooza ensonga eno enaatulibwa ku nfeete ey'ebijambiya kubanga jjukira ensonga zino ez'ebijambiya oba obutemu buno bw'ebijambiya bubadde bukyaka nnyo mu bitundu eby'e Masaka. Kati twetwogerera bwakava emitiyana mu ddakiika ntono nnyo nnaku ntono nnyo ezakayitawo nga tukuwadde amawulire ago ebijambiya birumbye Mubende. Kakati onaawulira weekumire ku mukutu ogwa Redson TV byonna ebinaavaayo ogenda kubanga wano wokka ogenda okubanga obifunira. Weebale kubanga okyagoberera atanaba kubanga osubscribinga kikole tugenda kubanga ate tutambula ffenna era nkyagenda maaso n'okubanga nnondoola ensonga eno nja kujja n'ebisingako kaawo tubeere nga nabyo tubimanya mu updates ezigenda okubanga ziddako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. N'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'eddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.